Rema Namakula ne Dr. Muza finally bejjeredde akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo. Fulufiga avuddeyo ne yeekokkola omuyimbi Spice Dana nga wayina omutima omubi ate ye Shiba Kalungi wamma amwogerako birungi byereere. Shiba Kalungi mu kiseera kye kimu afulumizza oluyimba olupya Wesibadde naye nga ddo luddukira ku sipiidi ya yiriyiri Lily Puzzle nakati munanga akyekokkola ate okuwasa mu Banyankole banake obusungu bungi nnyo n'ebirala ogenda kuba ng'obifuna wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell nemesiwanga byonna bimba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheeka Shirafu Dembe musomi wa dduwa mukubireko agenda kubanga ate akulombereddwa munange sigenda kukulwisa era nga nkutandise ne Shiba Kalungi manye mebagakaawo ennaku ziringa bbiri ezakayitawo yavayo n'atutegeeza nti bannange nawo n'oluyimba kangire ndute ng'abazibba tebannabakola ki kuzibba munange lubadde olw'ejjo n'atutegeeza nti ekiro kino oluyimba luno ngenda kusula nga lutadde munange bugenza okukyanga oluyimba yamaze dde okuluta era nga yalutuumye Wesibadde. Naye mama ebigambo ebiri muli oba akonye baani ennyondo abakubye engolo ogamba bingi byayogedde mu luyimba osobola ate okulunoonyaako naawe ne weerabirako naye nga lwamaze dde okubuna ku social media wonna oluyimba lwa Shiba Kalungi kati olupya Wesibadde lwe luliko naye era nga mu kiseera kye kimu mu maaso wano nina omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi nga yeekokkola Spice Dana nga wayina omutima omubi kyokka mbu Shiba Kalungi ye ayina omutima omulungi buli mbeera yonna amufaako nti Spice Dana yayimirirawo ku mbeera gye baamugamba si omwana nsamba naye munnange wadde omukubira akasimu nti Spice Dana obulamu bwange bwonna nga Spice wange tasobya nolwe baamusibako okutta omuntu nasigala ogwo nasitandinga ku kigambo kyange omuntu ogwo nenjijayo fact nembagamba ngenda kulwana pak ngensa tegedde amazima abali bagala okuta Spice nga temugamba mbu yassa omuntu naye nakyewuunya nnyo even okunkubira essimu even a call. Can you imagine even a call? Oh my God. Even a call? Are you sure you are my friend? Ngokera kumacha kugamba nti I'm your friend? Are you sure I'm your friend? Even a call. Shiba gwe nakatandika bannanga abantu nali nebuuza abaana ba Shiba Olix lwaki bafiira ku Shiba. Mukama akuwanga omuntu gw'oyagala nakutegera nti omwagala mwagale Shiba Kalungi. Ndayira Katonda ali muggulu. Waliwo omuntu gw'oyagala nakwerabiza emikwano gyonna nga newe batakuwa bingi. Abantu abasinga tetubaagalako bingi. Tetubaagalako bingi. Mani ffe twagadde abantu. Ffe twagadde abantu, ffe tubereddewo abantu n'emibiri gyaffe tugisazeeko amannya g'abantu. Mwena mmanyi obulumi bw'attatu naye nga alikeera ku makya, alikeerako ku makya naye ku patatu oyo. Alikeera ku makya n'akwagala nga omwagala. Alikeera ku makya n'akubeererawo. Nze nali nziikirako abayimbi nga Fulufiga bw'aba yasiimye omuntu amazima gali nti amusiima katwaba ke yagudde mu mukwano ne Shiba Kalungi munaabawulira naye nga bwenkuzaako eno era mu kiseera kye kimu avuddeyo munange n'agamba nti yejjusa ebiseera bye yamala ng'awalana omukyala Rema Namakula oba mukyala Dr. Muza nti munange yagenda okyotunulamu nga ye yaluma omutwe bino n'abyogedde oluvannyuma lw'abantu okuvayo ne bagamba mbu Dr. Muza ye yafuna omukyala omulala manyi gaavayo ne gayitinga naawe Dr. Muza yafuna omukyala omulala Rema Namakula yamusudde ebiki abagabe bannange mwesonyiwa obufumbo bwa bannammwe mutunuulire obwammwe abalambo abasinga bw'abalima bali bannakyeyombekedde abaala basajja tebalina bakazi bwe baali bakola endagaano ziri walako mwarabire Tisabunya musiraamu yemwe mubijjawa lwaki abantu mbaagaliza maziga lwaki abantu mbaagaliza bubi Namakula naye avuma Namakula yakola ki nze gwe mulaba bano nakyabako kuleema olwa Kenzo nze mukwagala Kenzo ennyo
nzate kenze wange tasobya kati nagaseko shiba kuliko bebe kul big size nina abantu abatasobye wange nga tebaddibwamu oba akoza atya ne musanga bagula vite nze gula vite wange tasobya ne musanga nga ali abin kugamba nti oyo ice cream tebaddibwamu ewange bwemba muvuma muleke mwevumire nga nze abawange tebasobya tebaddibwamu tebawawulwa tebagambwako tebakoonwako kamiliyoni takoonwako ewange namba wano East Africa taddibwamu tagambibwako nze kamiliyoni ewange tasobya Fulufiga bw'ati omunanga ate bw'ayogedde ku muyimbi oba mukyala Dr. Muza Rema namakula munange yali tamwagala ng'amuwaana naye yagenda okukitunulamu ng'omuntu gw'awaana munange ye tabiriiko atambuza bulamu bwe ne Dr. Muza ng'ate we yabubala munange bwe tweyongerayo ne ex wa Miki Simusufani Abash munange y'obulamu butambulira ddala nga we yabubalira manye ennaku zino omwami ali eyo ku TikTok ayina ennaku zino takyava ku live ayina ebigambo byagamba abasajja kwegamba byo simanyi nakumanya oba abasajja banasigaza abakyala mbufumbo naye nga bo abamu bakirabye ne bagamba nti erabika depression munange yemuluma kuba Bash yamulekawo ndowooza mu kaseera ke yali tasuubiriramu okumulekawo kale munange bwe tweyongerayo ne Kasuku ne Sheila Gashumba bano nno bavudde wala oyinza okubasanga nga basaaga nga Sheila Gashumba awa Kasuku $1 n'amaziko manye boka buli obeesinkana manya bumanya Sheila Gashumba alina okuwa Kasuku ssente empitirivu wabula bambi naye nga bagezezzaako okukuuma omukwano gwabwe naye Kasuku simulabangako ng'awadde Sheila Gashumba yadde n'ekikumi pozi nga muweereyo omukukudu mu busonda nga tetulaba naye munaye kaana kawala ke keevaamu ne kamuwa naye nga kyamazima bagezezzaako okuuma omukwano gwabwe kana akafaananyi kaddanga Kasuku tannaba na kufuna lubuto buno obudde lwalina temuntwala bubi naye nga bwe tweyongerayo ewa Lily Puzzle ono nno munnaye Munamasaka munange muyira mu maaso awo ng'awa abasajja amagezi ti gwe wenna atanaba kuwasaamu Banyankole mukwano tutawana mbu bo bali so expensive okusinga mbu abakyala Abaganda mbu ye gye yawasa mu Banyankole naye mbu nakati yejjusa lwaki yawasaayo ne bannange Munamasaka munange muyina mu maaso wano ng'ayogera Abaganda esente ze babagula naye mbu Abanyankole mukwano simanya nti emmeka ne babasalira biki nakati okuva luyakyala ewabwe w'omukyala okuva we yavaayo tawumuzanga Abanyankole basaba ente 15 Abanyankole kisiraani mukazi omunyankole totawaananga basaba ente 15 nawunga nagwawo ekigwo enjameka 15 neddira ku bannakiganda basaba nkoko mpanga nekitaki omwenge omuwala omuganda mwangu omuwala omuganda bannange buli alina omukazi omuganda wiiki ejja wase enkoko empanga ey'omuka eyalujumba ekitaki omwenge nga guwedde n'omutwalo gwa taata emitwalo 5 omuwala omuganda oba omumazi ekitaki omwenge kya mmeka kya muggo kasanvu kyakasanvu nga bakisiba mu kibbo omutwalo gwa taata omutwalo toyongeramu yadde 12 kwata omutwalo gumu Lily Puzzle bw'ati omunange ye bwali okwekukula abakyala Abanyankole mbu mukwano bo bali expensive nnyo tebalinga abakyala Abaganda bannange mbu Abaganda just $5 omukyala obeera omumazi kwegamba ye Puzzle oba akubye bukubi ku mutwe abakyala Abaganda naye nga tubitadde ku bbali enkubuze buterevu paka ate ewa Nash Grow omanye ennaku zino omukwano ye ne Lwasa gubasaza mukamu olengera Lwasa yasiramuka n'okusiramuka ono nno ajja kumusobola kubanga ampepeta bulungi nnyo era afuna n'ekukadde n'amuteekako ne lipstick ku mumwa munange bali abasooka mutadeko ka lipstick musobole okumwerabira abaali bamulabyeko mugambe kati Dadi mukalipsika kunyumidde. Anyumire kasita gukantadeko. N'ekirala mubeere mwebaze ku mugagga mugaye banne mugagga we bali kusiramuka. Kadadi singa simusiramu singa wano siriyo. Mukimanyi. Nze nalinja kati dadi singa alina mwenge zuzu dadi omulabye.
I love you so much, Zuzu. Ye daddy kati ali singa ali mwenge singa ali nga atabaala. Ne daddy yawumula. Najja kukuba ejjembe. Lwasa tonsinga kwa Nashi, tosinga kwa Garasha. Kiss him, Neddan, and I shall proud of your crown. Yes, mumwebaze musindikale gundi wano ngamugamba haji we bale kusinamuka abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.